incident happened, and probably let's. Waliwo ebiteeberezebwa okuba bbomu ebibwatukidde mu maka g'ababaka okuli ewa Makindye West Alan Sewanyana n'owa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine mu kire kikeeseza olwaleero. E Makindye balirwana ba Sewanyana bakedde kuŋŋaanira mu maka ge nga mu bano mwe muli ne mmeeya wa Makindye Ali Nganda Mulyanyama okulaba okubadde. Betusanzeewo balaze okutyolwa ebyokwenda byabwe ebirabika nti biri matiga. Omubaka Sewanyana alaze obupapa jjo nti bwe bwavudde ku bintu ebyabwattuse mu kiro. Bazze wano ekiro ne bakuba bbomu bbiri ennyumba yange, endala ey'okusatu yakudde ebweru wa kisaakaate. Zayabise ezireeta omuliro obwambuga mu bbanga ezikasuka fragments zakuŋŋaanyizibwa abapoliisi ekiro abazesanga 8.5. Sewanyana agamba nti ekibaddewo tekigenda kumumalamu maanyi. Naye of course sijja kuva ku mulamwa, balina kunzita busi naye nga ndimugumu kakasa nti nja kubeerawo. Ye Mmeeya Mulyanyama ategeezezza bw'ati ku bibaddewo. Kyakyalage kino kigaanyi ate mu kyaki ate mbadde okuba kuba ekyo kyali kyangu ebyagera kulumba kanisa. Ate omubaka Kyagulanyi agamba nti naye yawulidde okubwatuka ku ssaawa 7 ogw'ekiro ng'ekintu ekirembebwa okuba bbomu kyakubye eddirisa ly'ekisenge ekya mutabani we eyabadde ali mu kusoma ebitabo. This is where my son stays. This is Kampala's room. So they were thrown, as you can see, where they eat right here and there, and probably one hit direct on the window. Kyakubye ne kiyasa amadirisa 2 ku nnyumba ye ng'amangu ddala agamba yategeeza poliisi ey'e Kasangati eyatusenga ekulemerwa DPC Robert Kachom. Omubaka Kyagulanyi agamba nti si wakuva ku mulamwa newankubadde ng'ekyo kibaddewo. Zino bbomu n'okutiisibwatiisibwa okulala okusinga wano tekugenda kunkyusa. Ne bwe banaaba banzise era omwoyo gwange gujja kusigala nga gugamba nti Uganda y'Abannayuganda bonna. Gujja kusigala nga gugamba Uganda erina kuba ng'efugibwa ssemateeka. Balirwana ba Bobi Wine bo bategeezezza nga bwe balabye abantu nga badduka naye nga tebabategedde kubanga bwabadde budde bwa kiro. Etufuluma ekiro nga ffe bannayuganda ne tudduka emisinde ne tujja tugenza okukeera wano ne poliisi ne tugisangawo ebintu ebikasuse naye tuli mu kweraliikirira. Wakati bintu bitandika bwe biti kitegeeza naffe abatuze mu nyumba tetujja kubeera, tujja kuba tufuna okutya olw'ebintu nga bino. Twadde tusaba batuyambe ekintu kibenga kitambulanga bukinyuko. Wabula omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Emilian Kaima ategeezezza bw'ati ku byabaddewo era n'agumya nti poliisi egenda kunyweza ebyokwerinda mu maka g'ababaka. Poliisi mu ngeri zonna essatu yayanguwa okutuuka mu bifo bino era waliwo obukakafu nti zino baziyita factory made hand grenades ze basobola okukasusa engalo naye ng'ate obuvune oba obuzibu esobola okutuusa ku bantu okusinziira ku kye tulinawo okuva mu ba expert baffe si bunene nnyo nga grenades z'abatujju zino era ze tugenda tulaba.